Oli kutawira radio tawira TV Johnson Sengeno nga amaze okutowa wano ku MOG eya Abu Dhabi wano mu kibuga ekya Abu Dhabi wano mu UAE era nga olunaku olwaleero Bana Uganda bakungaanidde wamu okubako eriiso evvanyuma eri muganda waffe Kamoga Jowero eyatufaako ennaku z'omwezi nga 31. Olunaku luno olwaleero tugenda okubeera nga ate tumulabako ate n'okumuweereza Dubai gye bagenda okubeera nga bakola repatriation y'omubiri gwa muganda waffe Kamoga. Nga tawira TV tukedde wano okubeera okumanya ebyetaagisa era nga batutegeezezza abakulembeze bano ba management ya wano ku mochare oba MOG nga bategeeza nti munda tugenda kusobola kubalaga ku bifaananyi naye nga batukkiriza okubaako bye tukubano ku bifaananyi naye nga amateeka tegakkiriza ag'okubeera nga ate omubiri gwa muganda waffe munasobola okuwulabako naye nga tubakakasa nti tuli wano mu kifo kino omubiri gwa muganda waffe we guli era nga olunaku olwaleero Bannayuganda bakuŋŋaanya okubeera nga bagenda kubeera nga bagukubako eriiso evvanyuma. For those who are not understanding Uganda, we are here at the MOG, at the mortuary, Abu Dhabi, Banias. So today we are having the last respect to our brother who died on 31st August. So now we are here at the MOG for the last respect to his body, and then after his body is gonna be transported to Dubai, and then after tomorrow Thursday it will be repatriated to Uganda. Johnson Sengendo here at the MOG at the Abu Dhabi Center. Embeera eyungula amaziga, embeera si ya ssanyu, embeera buli omu waali yamanyi kiki kyaliko. So olunaku olwaleero being that omwana ono tugenda mutikka okubanga agenda ewaka, olunaku olwaleero bakkiriza ne tubeera nti Morgan tumulabako tukakasiza ddala nti omuntu agenda ye mutuufu yoyo waffe. Ne banne mbabuulira ebintu si byangu newankubadde eddiini ezimu zitugumya ng'eddiini ey'Abasiraamu tumanyi nti egamba nti kullu nafsin dhalikatil maut, buli mwoyo gwa mwana Adamu yenna gulina okukombezebwa kufa. Tukimanyi ekyo naye ffe ng'abalya mmere okufa tekumanyirika. Olunaku olwaleero tusobodde okubanga nange kamwa kennyini ayogera Morgan mulabyeko naye nga banne buli muntu takkiriza, buli muntu avuddeyo nga akuba biwoowe, buli muntu avuddeyo nga akaaba maziga. Tetukkiriza nti Morgan bannange eyo gye mulaba ye emmotoka etwala Morgan obudde buno ndowooza yiyo mugiraba emutwala Dubai okubanga ate bamutika ku airport agenda Uganda. Emmotoka yiyo ekyali ku gate tubaweereza tubalage bintu ki byonna ebigenda mu maaso. Babadde bakamala okutukkiriza okumulabako ate nga bamutegese dda alabike nga bamufulumya Abu Dhabi agenda yita ku airport ye Dubai. Era nga ebintu byonna bikoleddwako emisana ga leero ate we twogerera ye omubiri gwa Morgan bamaze okubanga baguteeka mu ambulance yiyo mugiraba efuluma ku gate alabike nga ate omubiri gwe bagutwala ku airport. Bannange embeera ya maziga, buli muntu ali wana akuba biwoowe, embeera bannange ekaabya naye ate tetulina kyakola. Morgan katumusabire Allah amusibule. Bannange embeera mugirabe yiye emmotoka etwala Morgan, emmotoka abantu bakaaba yiye emmotoka etwala Morgan. Morgan wumula mirembe yonna gy'olaze ate tukusaba n'omubiri gwo gutuuke mirembe gube nga gutuuka bulungi. Tetulina kyakusabira obudde buno, tetulina kyakukolera wabula tukusaba super mugume mu mbeera eno tusabire Morgan angu tubeere nga tuguma mu mbeera ey'enjawulo, tumusabire ate oba oliawo angu guma tetulina kyakukola mu mbeera eno. Morgan tumusabire Saala tulabike nga ate Morgan omubiri gwe gutuuka mirembe. Bannange embeera gye mulaba embeera mbi, mbeera ya maziga naye ate kibi nnyo omugenzi okubanga tumuwerekereza amaziga. Tumusabire Saala oba oliawo Omukama amusonyiwe ebyamusobako ng'omutonde ate amwanguyize n'obulamu bwaka. Buli Morgan abadde n'emikwano mingi nga we mugiraba abantu emmotoka egenze naye ate abantu bali mu maziga olw'embeera Morgan. Oluganda lwalese emikwano gyalese mu kibuga Abu Dhabi mu mbeera ey'enjawulo. Angu guma mukwano tokaaba kibi nnyo omuntu omuwerekereza amaziga wabula ate katusabe tulina Morgan obudde buno kumuwa Saala bambi ekisooka omubiri gwe gutambule mirembe gutuuke mirembe ate naye ng'omuntu Omukama amusonyiwe ebyamusobako nga omutonde. Sham tubadde tusaba oyogereko eri abantu mukwano bangi abagenda okwogera naye katusooke bawumulemuko katono ate tubalabike nga tugenda kubanga tubayisako naye anguguma. Sham gyoyogereko eri abantu butereevu ono tulina n'abavulu wa Abu Dhabi. Buuzaako omulabi wa Tawira Radio TV. Abalabi ba Tawira Radio TV mbalamusizaako bambi naye munansonyiwa eddoboozi si lye liryawe eddungi ennyo n'olw'embeera gye tulimu akaseera kano
okuviirwako muganda waffe naye nga Abu Dhabi mwebale Abu Dhabi community n'ebitundu ebiriranyeewo banaye mwena mwebale unity gye mulaze mu mbeera eno banaye tukikuume kibeerewo si mu kufiirwa kwokka ne mu masanyu kyekyo kyenyinza okwogera. Tuyanze angu jangu oyogereko eri abantu mu ngeri ey'enjawulo supa nga we weetegeka angu Morgan abadde ani gy'oli? Angu mannya gange nze yangu Morgan abadde muganda wa mwanyinaze kagambe bwentyo ziwa so abadde wa Luganda gye tuli ffenna abadde mukwano gwaffe nga fa naye abantu buli tetulina bwe tuyinza beebaza wabula emitima gyaffe misiimu era tubasaba temusirika bwe mubaako n'ekibagudde mututegeeze tetukibasabira naye mututegeeze mu nsonga emu naffe tujja kubeerawo nga bwe mutubeereddewo wiiki namba si kyangu okubanga mutuliisa tubasuzizza kale katugambe naye mmwe mutuliisizza mutuyambye naffe naddeeka mu wiiki emu si kyangu nnyo nga bw'okiraba bangi babeera wano kumpi emyezi n'emyezi naye bambi buli akutte kyakutte buli asobodde okusobola okulaba nga Morgan addeeka tubeeyanzeege ku lwa kasukaali ttiimu ku lwa gurupu yaffe ng'abenju bwe tuwangaala ng'abooluganda tweyanzeege ne people power community ffenna Ugandans Abu Dhabi tubeeyanzeege buli alina kyasobodde okukola. Twagala ssente ziva Uganda kujja bweru ssente twazesondedde tefina ssente ne mugyetuliziiviza kuva Uganda ensonga gyenjagala mutegeere abasolooza ku bantu e Uganda ssente mu kikomye ssente ze musolooza Uganda muzikwate muzitwalire famire y'omugenzi kiriyalinga ebisigadde ogwaffe gwe tukoze twagala laba maiti ngeri ku airport era tukikoze enkya maiti etuuka ku airport naye tetwagala kuwulira olwedde omwana wali amaze ogendera ku maiti muganda w'omugenzi naye ffe kyetutaagaali erinnya ebbi eritambula waliwo sente ze basolooza bazisindikire mbu tusobole okuba nti tumayiriza ebya maiti twagikiriyalinze nga community ya Abu Dhabi tiimu Kasukaali tiimu Abu Dhabi tiimu Njoga twakiriyalinze ebyaffe so tetwagala kuwulira nti ate ssente tuzisaba okuva e Uganda ssente zaffe twazeekoledde mu bantu so byebyange ebisigadde tujja kuddamu inshallah obutonotono bannaye munzikirizamu lukwakwayo kyeyamaani nsaba oyogereko eri abantu kamu bubiri kyeyamaani embeera eri ekyawano tuli straight ku mochari embeera tuli wano eno ku mochari Banias tuze okukuba eriiso evvanyuma muganda waffe Gwokamuga bamanyiddwa nga Morgan essaawa zino omulambo maiti emaze bagitadde mu motoka egenze Dubai ku kisaawe agenda kulinnya Emirates essaawa 3 ez'okumakya saa 9 nga yajja tuuka Uganda ejja ku lwokuna naye nga kantusa omukisa guno nga ndiwano TV mwebalira omulimu gumukola mu community era gw'amaanyi nnyo gwa ttendo naye kanneebaze obumu bwa Abu Dhabi bannaye mbeebaza mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nti kino tekibangawo nti Gwokamuga yafa nga 31 gw'omunaana tali Wednesday leero ennaku z'omwezi ziri 7 era Wednesday ogw'omwenda wiiki emu bweti asobodde ng'addayo ttaka aziikibwe ekiboko so kyamaanyi nnyo bannaye Abu Dhabi mwena community ez'enjawulo Njoga nebaza ne ttiimu ezajja mu Abu Dhabi kubanga twakolawo ziggalawe ezaali 2 ez'enjawulo okutane ku 6 ajimaani baatukyalira nebaza abantu bangi nnyo abataddemu essente nti ab'e Uganda baatusaba tubakwatizeeko Kamuga tumukoleko paaka ku kisaawe Entebbe ate bo ssente ze basonda e Uganda zirabe nti zimujja ku kisaawe Entebbe paka ekiwoko era kyetukoze naye nga singa tubabadde bumu mu Abu Dhabi bino byonna tibyali baddewo nti wiiki emu musobola okuzzaayo omuntu wammwe e Uganda. Chairman tweyanzege mu ngeri y'enjawulo omanyi akadde katutwalaganye enjuba ekkirira ewa Kiwalabye okunona ebiwato obudde bwa kiro ng'era mbagamba tusinzidde wano ku mochale e Banias. Abalungi ntwala okusiima kwange eri Abu Dhabi community eri ttiimu z'omupiira okuli Uganda Cranes Abu Dhabi, Tawira Radiant TV, Kasukaali, Top Star abasobola okuvaayo okusonda ku ssente okulaba nti
omubiri gwa Morgan obudde buno gulabise nga gugenze e Uganda. Bannaye mwebale nnyo, mwebalire ddala okufaayo buli omu kyotodde. Abantu mwenna abatodde amapugo gammwe bannaye tusaba Allah we mujje abaddizeewo n'omubiri gwa Morgan atuuka nkya olwokuna katumusabe omukama amutambuze mirembe mubeere bulungi mweraba.